Tana batomerako mmwe gwe. Gwe sawa Chameleon. Omwana nakutomerako wadde. Gwe. Tana katomera nako wadde. Tebana katomera nakala kasajja. Ana chiri Uganda mama nyabo. Waliwo mwana yagambye ntosa kwera mu Uganda nova stress. Kube bayaka kukwata. Mwana najja najikujjako naye nze nyina just ebimu bibuuzo ebirala kwogerako bwogezi nga nze omuntu ekibuuzo kati olukusa olukuba abantu buli omwalulina kubanga omuntu bwobanga osobola okuba okay tukkiriza ababoda abo bavuga bubi era asobola okukalabula emmotoka naye singa buli alina emmotoka atambula n'omuggo mu mmotoka ye nga olukalabulako bwoti ng'ovaayo ng'okuba omuntu emiggo nga tomanya nawa woogenda kukwasa muggo ogwo mulowooza singa tetwemalaawo bwemazi kuba kakati Chameleon yalinga Florence muntu wa bulijjo talina ddala lyonna ng'oggyeko nti muyimbi wa ggwanga ensi emumanyi celebrity that's all naye civilian nganze kakati singa bannaffe abo abatali ba civilian bo nabo bakola bwe batyo nga bakubanze Nampijja nange Nampijja nenkuba owa boda nakuba owa kagali nakuba owebigere nakuba bwasanze yewalula ekyo kiba kigenda kubeera kitya nze ndowooza omuntu toyina lukusa lukuba muntu okay tukkiriza nti oba oli awo baba kukalabudde naye va mu mmotoka fenna batukalabula nova mu mmotoka nonga muzeeyo otunkoze otya lwakuba ababoda ogenda n'okuvaamu n'omutunuulya ebyaddala nga tolina kizogenda mujjamu nga teziriiwo n'osalawo n'omwerekereza kuba ebintu ebimu wano e Uganda tulina kubyerekereza twagala tetwagala oba mmotoka na mmotoka nga oli akuvudde mu bigana kukoona novaayo ne mukkiriziganya ne muteesa era n'abasirikale obw'olumu bamanyi otubuuza mukkiriziganyiza muteesezza n'omugamba ye gwe bakoze eki gwe batomedde naye n'omusirikale takozesa lyanyi akasitama mumugamba nti tukkiriziganyiza eyo bijja kuba biwedde kuba ku luguudo ebyo bikola ki bibeeramu ekyo nga nkivuddeko owa boda ono gwe bakubye omuggo singa ababoda tebamukutte emboozi kibadde